Oluvannyuma lwa gavumenti okutegeeza ng'ensonga z'abaana abavubuka ezibadde zituuzibwa ku minisitule y'ekikula ky'abantu bwe ziziddwa ku National Children's Center Ntinda nga bakakasizza nti eno bakutuulangayo ku Lwokubiri olusooka mu wiiki n'olusembayo era ng'olwaliro minisita w'abaana abavubuka Florence Nakiwala Kiyingi atandise okuwulira emisango egy'enjawulo egy'abaana. Atandikidde ku musango gwa Musi Hussein amanyiddwa nga Kaloso Kwakuliryoko eyaddukira mu ofiisi eno ng'eyagala emuyambe ku mukazi we Ruth Musimenta gw'alumiriza okumubbako abaana. Tulina okusalawo leero kiki kyendagira tumanya nti awo yalina abaana be era alina okufuna okusa okuba n'abaana. Minisita atuuzizza abafumbo bano n'abajjukiza nti omwana tabeera wa muzadde omu yekka. Kyokka nga kino omukyala wa Kalaso asoose kukiwakanya ng'agamba nti Kalaso si mulagajjavu mulwadde. Tukirako buyinza singa omunoonyerezaako nga tonnafuna lubuto wandifunye omuntu gw'anaasobola abaana b'oli muzaale. We are interested in values. Tetwagala property, tetwagala byabugaga, tulina value ey'abaana okulaba kitaabwe n'okumutegeera n'okumumanya n'okumuwa ekitiibwa n'okumwagala. Ategeeza nti ono tayinza kumuwa baana kubanga tasobola kubalabirira. Tebe tetukyabijjawo abaana baazaalibwa oyo gw'olaba nti ye tali okyoba tali kyeyazaalaba. Alagidde nti buli muzadde abeerengako n'omwana omukulu emyezi 6 lwe giggwako amuwa omulala bw'atyo n'alagira mukyala Kalaso okusigala nga yeekenneenya embeera ez'omwana oba atulugunyizibwa. Wabaawo complaint yonna maama gy'aleeta nti tali satisfied n'engeri omwana gy'abaddeko eri we reverse their order. Bikyayogedde nti ze situke ng'egenda n'omwana wa ewuwe naye ayinza omuleeta ku dduuka nga naye bw'ogamba ekyo ky'okusituka nti nzije Minisita alagidde Kalaso butaddamu kulondoola mukyala we kyokka asigale nga muwa obuyambi bw'omwana omuto ekintu kyakkiriza. Tokkirizibwa era you go through the professional fees okuaccessinga ki omwana abaana nga bali ewooli n'oyo yennyini olina omulabirira you must come up with a fee sente eziweebwa omukyala buli mwezi. Minisita era abuulidde bannamawulire ensonga z'abaana nga weezimiridde mu ggwanga saako n'amateeka agasiddwawo. Bw'ozaala omwana n'omukuba essasi tukusiba kati kyogga nti Nakiwala wakyayingidde mu nsonga zange olwokubona ekyo tekiriiwo. Ayambalidde awamu n'ennya ku by'okuzza muka muzaata mu maka n'abajjukiza nti ssemateeka amuwa olukusa okuzza omwana yenna mu maka ag'abazadde be. Bemulonda be bagenda ne bateekawo etteeka nti bw'ozaala omwana minisita w'abaana ateeka omuteekako omukono gw'ekyuma okulaba nti omwana oyo tatulugunyizibwa era omwana oyo tasuulibwa kasasiro. Ago amateeka si gange sinze nagateekawo nze mpeebwa musaala kugateeka mu nkola. Twagala emisango gino gibeere nga gijja naye nga kisinziira ku mbeera gye bagiwulirizaamu. Twagala kuwuliriza emisango gye tuyinza okulaba nti oba giremye oba gizitoye minisita n'awabula okusinziira ku mbeera gy'emisango egyo. Yakulira abakyala mu ggwanga Hajati Farida Kibowa alaze enteekateeka z'okuza olunaku lw'abakyala omwaka guno. Tugenda kubeera wansi w'omulamwa ogwa Building on Women's Strengths for a Better Future in the COVID-19 World. Omulamwa guno gutegeeza nti tugenda kuzimbira tutya ku maanyi g'abakyala nga tuyita mu bulwadde buno situation yene eriwo ey'obulwadde bwa COVID-19. Abdu Muwonge yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.